kati bagamba Douglas omukazi mubi oba she bleaches oba ali mukadde oba biki but chenagambye nti when you're dating it's 4 stages. If you're compatible tewali kigenda bamenya ate naddala nga mutuusa okuvaayo ku level nga mumanyi ne bw'oyogera otya Alan ne bw'odda ku TV n'oyogera byonna by'oyagala okwogera nga nze tebigenda kunkolako ekintu oba Douglas will stick together. You're just making us stronger and firmer together. Babyogedde ate bakyabyogera. But are you going to pay attention to them? Bebakulesa. Let me ask you, omuntu ajja na commentinga tomumanyi. Probably for him he gives you that much attention or she gives you that much attention but you don't even know her. Agenda kugaana kulya mmere, agenda kugaana kuvuga ogende gy'oyagala, agenda kusasula school fees abanabo. Is she gonna do anything? Nothing. The person gwe bakuvumira yeewuwo. Gwe wasalawo okubeera naye mwetegeera, mweyagala, mwewa ekitiibwa, you're working out together and things are going into your lane the way you want them to be. So, nze, I keep telling my friends, don't pay attention to naysayers. Okudatinga Douglas, wali nnyo watunuulira ki ng'ogyeko kuba nti yali akola ku TV? Sakitunuulirako ekyo. Okay, yes, kale ng'okigyeko. Biki bye watunuulira omuwala omulala yandigambye ayinza okuba yamwegombako ng'ali ku TV, ayinza okuba nnyambala, kuba musajja ayambala bulungi, ayinza okuba yali awunya bulungi. Biki ebimu ku bye watunuulira? Nagambye gye twatandikira. So we twafuka ba mukwano nga buli omu akonfidinga mu munne. I realized Douglas alina omutima omulungi ate Douglas ye muntu awuliriza. Douglas tali judgmental. Ne bw'omugamba ekintu ky'omanyi nti gwe kikuswaza, he will not judge you. Ajja ku advising accordingly. So nalaba mutima gwa Douglas, salaba kungulo kwa Douglas. Nalaba mutima gwe, n'engeri gy'ayogera nange. You know, half the time we keep saying the shoulder to ride on when it turns into a dick to ride on. It wasn't that case, but yeah, somehow. But he has a beautiful heart. He's one person I can sit and talk about without tire. Omuntu yabuuza ekibuuzo. You guys muli tie and die. Kabani ku ndongo. Jaja wange used to say. Omu engineer munne. Omanyi engine mu motoka ebeera teriimu. Motoka tambula. Kati meja jange era waba akubira esimu abagamba. Douglas olunaku kirwa n'abeera off. Njagala mujje ku lunch. She used to call Larry, my firstborn, Don. Ne Don mujja naye. Kati nga bamubuuza